Luno lwe luguudo lwa Nakabugo Kigoma olusangibwa mu ggombolola ya Wakiso Mumyuka mu disitulikiti y'e Wakiso. Mu kiseera kino emmotoka tezikyasobola kuyita nga n'abakozesa ebigere okuluyitamu basiitaana. Abatuuze batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu olw'ekkubo lino nga n'abayizi basanga akaseera akazibu okulukozesa. Enfuufu etufuumuukira ebintu byaffe bino byonna ne bijjako enfuufu n'owootunda ekindazi ng'ekyo kasitoma agaana okirya oba enfuufu ebeera ekigenzeeko. Enkuba weetonya abaana baffe abasoma tebasoma olw'ebisooto olwa emyala amazzi gabajjula batwala. Era abatuuze banenyezza bannaabwe abamansa kasasiro aviirako emyala okuzibikira amazzi ne gajja ne gazi nga tegalina we gayita enguudo zonna zibomose naye nga ekikireeta kuyiwa kasasiro mu myala. Kasasiro gwe tulina tetumusuula mu myala ebintu ebyo bigenze okujja nga tulaba obuveera buzibikidde emyala wadde tulaba nga gavumenti egezezzaako okukola enguudo naye eby'amazzi naddala nga tufunye amataba gatubonyaabonyeza nnyo era nga abantu bamusudde mu myala n'azibikira enguudo ne zifa nga mugenda okulaba nga tukkirira wali abantu basisudde kasasiro mu myala era enguudo ne zijjamu ebituli. Kati bano kye bakoze kwe kusitukiramu okugogola emyala gyabwe. Nawe najjo litandika nga gw'okubiriza munno obutasula kasasiro mu myala. Abakulembeze mu ggombolola eno bategeezezza ng'enguudo bwe kikyali ekizibu eky'amaanyi olw'ensimbi entono ze bafuna okukola enguudo. Mu Wakiso simanyi kye twakola gavumenti, simanyi kubanga omusolo gusinga obungi guva wano mu Wakiso naye bakola enguudo z'eyo Fort Mbalala ludda waggulu kati wano Wakiso twabakola ki? Era sente ziweebwa ku sub-county nga yo era tezimala kubanga era balondamu bulonzi zirondebwamu bulondebwa enguudo ezigenda okukolebwa so singa sente ziba zimala okulima enguudo mu sub-county yonna kiba kitegeeza nti enguudo zonna ez'omu sub-county ogenda okulaba ng'olusi enguudo ezimu financial year eweddeko nga tezirimiddwako yadde olw'okubanga sente ziba basindise ziba ntono ddala. Kyokka bano bagamba bakola ekisoboka okulaba nga bongerwa ku ssente okulaba nga batereeza ekizibu kino. Abantu kusolooza misolo ate emisolo gisoloozebwa ne gituuka we girina okulaga. Kyekyo kyokka ekiyinza otuyamba kuba emisolo bwe giba gisoloozeddwa nga tegituuse we girina kulaga kiba kitegeeza era tujja kusigala era kufuna ssente ntono kwekyo tulina okufuna. Buli nkuba lw'etonnya ekizibu ky'amakubo kitandika okuwulirwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.